Kkooti y'amagye Bombe esindise omujaasi Patrick Okoty Odochi mu nkomyi amala emyaka 9 oluvannyuma lw'okwekenneenya emisango 15 egibadde gimuvunaanibwa gyonna ne gimukka mu vvi. Kkooti ebadde ekubirizibwa ssentebe Brigadier Fred Toliti etudde ku ssaawa 6 ogw'emisana era ng'Odochi aleeteddwa akati mu bukuumi obw'amaanyi ng'asibiddwako empingu 2 ng'emu esibiddwa ku mmotoka. Toliti nga tannawa nsala ye asoose kusiima abatuuze olw'obukakamu bwe boolesezza wamu n'okusaasira ab'enganda z'abantu abaatirimbulwa omujaasi ono ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Ategeezezza nti Odochi eggye lyamutendeka kukuuma mirembe era nga bw'ava ku mulamwa ateekeddwa okuweebwa ekibonerezo ekimugyamu ate nga zzaanyomoola kkooti nga talina kuttirwa ku liiso. The government of Uganda and Uganda People Defence Forces in particular entrusted the country with the task of protecting the citizens of Uganda from any danger, but instead he knowingly chose to become a great danger to the people. Annyonnyodde nti emisango gyonna omuli ogw'ekutta abantu 10, okugezaako okutta abantu 3, okulemererwa okukuuma ekyokulwanyisa kye, ogw'okubbira ku mudumu gw'emmundu n'emirala, gyonna gimuweesezza ekibonerezo kya kusibibwa emyaka 74, wabula nga mu nkomyi agenda kumalayo emyaka 9 oluvannyuma lw'emisango gino okuteekebwa mu bibinja 2 nga kuliko egya naggomola n'egitali gya naggomola. Court orders that the sentences in category 1 should run consecutively with the sentences in category 2. So he has almost 190 years in prison. This is because he has knowledge of these guns and he has proved he can use it anytime for anything. So the best is to have a place for him. Abamu ku bantu abadde mu kkooti basiimye ekibonerezo ekiweereddwa omujaasi ono era ne basaba emyaka egimusibiddwa giggweyo. Utakuja kuniletea shida kwa kazi zangu ambazo sipende, utakuja kuniletea shida. Alamuweke vita utakuja kuniletea. Ensala y'omusango bamusibye bwe banaba bamusibye nga tebamugyeyo bagezezzaako okumusiba. Kitusanyusizza naye ng'ekibadde ekisinga kyakumuteeka ku muti wali naye n'afiirawo. Kinsanyusizza nnyo. Otende esazeewo bonka bamutwaliramu byebinnomi agenda nga pulezidenti buli mundu weeri buli kimu kimuwerekera bandimututte nga omukozi w'ebikolobero yenna. Okoty bamuwadde ekibonerezo ekibadde kimusaanira. Obadde weekana semmere gendo lyakawuka. Obedi Lutale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.